Wano mu Kampala Kisenyi Zone 3 abatuuze abayita mu mbeera enzibu ey'omuggalo guno gw'ennaku bbiri bategeezezza nti batunuuliza nkaliriza balaba abakulembeze ababafaako n'abatabafaako. Abatabafaako bagamba omwaka 2026 gulinga oguli ewala naye essaawa yonna gwa kutuuka era nabo bajja kubasasula si baakubakombya kalulu. Abatuuze b'omu Kisenyi mu Kampala abakoseddwa embeera eri mu kibuga abakulembeze ne batafaayo babaanukudde nti emyaka 5 kagigweko banaabalaba. Amakanda tugasimbye mu zooni eyokusatu mu Kisenyi ekifo eky'omugotteko naye nga bunafu bw'abakulembeze embeera y'abano okukyusibwa tekyetaagisa kusimba kaggo. Bano balabudde abakulembeze nti kebeewulidde mu nnaku zino 42 ez'omuggalo nabo babalinze mu kusaba kalulu mu 2026. Tukiridde mu kaseera kuno ate kano ng'ate yalondebwa kitegeeza gwobeera wagenda kwenoonyeza bibyo. Waliwo abatudduukirirako olwedde kale mu COVID oli yasooka first naye ate era balina okutuukiriza era obuvunaanyizibwa bwabwe bw'omukulembeze kibeera kukulembera abantu na kubayamba mu bizibu byabwe. So kati gwe atalabikidde mu kaseera kano nga bw'olaba abantu bano kitegeeza gwe toli wiringi kubeera ng'okiikirira abantu beera ng'ovaayo kwatemu ebibyo dduke. Emirimu mwe baali bajja essente ezibaliisa gye gimu ku gitali gya nkizo egyayimirizibwa era embeera bali mu yakunyikirizibwa nga bwe baatuuse okukola enkalala z'abanaayambibwa abakulembeze baazizannyeddemu. Obusimu tusula tubukyajinga okuva ku makya mpaka ku makya tetufunanga wadde olwataano paka abakulembeze betwalonda mu kitundu batudduukiridde n'akatono ke bayinawo nabo batuyambe Kisenyi firi bajje batuwe ku ssente. Abamu layini zaabula atisebo tufune kasente kubanga tuwulira tizigenda kuyita ku layini naye kyembadde nteesa mbadde nsaba bayita njukunju funa kasente ako naye byessimu omuntu yesuubisi kyalina. Nakiryo wa Diana ow'ensonga z'abakyala mu zooni eno agamba nti gavumenti eyanguye ensimbi za Central Division nga Kisenyi bagirowoozezzaako ak'enjawulo. Omukyala ateekateeka ku nsimbi tuli eno abakyala tulinze ssente abaana bakaaba basajja nabo basiibaawo tebalina kye batuyamba kati tusaba gavumenti etuyambe ku ekyo. Bo bakansala ab'omuluka gwa Kisenyi eyokusatu basabye bakulembeze bannaabwe wamu n'amakampuni okubadduukirira mu kaweefube gwe baliko. Olwaleero tuyinza gandi ogenda gabira abantu ssente n'okubira omuntu essimu n'omubuuza ssente zituuse kale ate gwe amukubidde ne banno bolinabo ne mujaganya nnyo okusinga oli gwe mukoze eki gwe mugabira ssente gwe mutalabe nako. Kitegeeza ebintu bya mivuyo bya kuzanya firimu tetuzze kulaba nga tuyamba abantu baffe basobole okubeera nga tutambula nabo bulungi. Tusazeewo ku lw'abatuuze baffe naddala bamufunampula abatakyakola okubanga tusobodde okutoola akatono ke tulina tetusobola okubawa basobole okubaako we batandikira n'abalala bannaffe basobole okugira okwongereza okwo nga tukuba omulanga eri buli muntu yenna naddala amakampuni agali mu Kisenyi 3 wano amabanka bonna bajje batuyambe buli omu aleeteyo kaleeseeyo n'omuntu yenna sekinoomu eyeesobola ng'ali mu Kisenyi 3 aleeteyo kaleese tugatte wamu tusobole okuyamba abantu baffe aba Kisenyi 3. Beebazizza ab'omutima ogutasangikasangika ababakubye enkata y'ebyokulya mu kiseera kino ekya tojjandya. Bano okwogera bino babadde badduukiridde abatuuze bano. Twongerako n'okubirala nga mukulu Medi bwakoze ne Noweri na Kigongo n'abalala balabire kwabo batudduukirire nga naffe abakulembeze baffe batudduukiridde embeera si nnungi gye tuli tunoonya kyakulya tutegeera. Enjala tennuma gavumenti yange empadde emmere kansala mpadde akawunga ndidde kansala mpadde emmere. Byasari Hakim, Soroti TV, Omunyo.